Leero tugadde mu gavumenti Ssaabasajja Kabaka ne mu bitongole. Naye abamu bajja kusigala nga bakola sirooza nti abankuluze banaagenda okuwummula. Mwina okulabirira Kabaka ne mu biseera eby'okuwummula. Waliwo abanaasigala ku mirimu, abakuuma, abakola batya. Naye ng'okutwaliza awamu tugenda mu kuwummula. Era twagala mugende muwummule. Emirimu mingi egikoleddwa mu bitongole ne mu makampuni ga Kabaka ag'enjawulo ne mu gavumenti ya Kabaka. Endowooza omulimu ogusinze gyonna mu 2025 kwe kumaliriza amasiro g'e Kasubi nga bwe nalangiridde ennaku z'omwezi 12 Desemba omwaka guno. Neebaza abantu be tukoze nabo, neebaza n'abantu be tukoze nabo emirimu giri gyenkoonyeeko, neebaza emirimu egitukolebwa mu gavumenti ya Kabaka ne mu bitongole n'amakampuni bya Ssaabasajja. Gavumenti eya wakati nayo tukolaganye nayo naddala ku nsonga z'obutonde bw'ensi, ekikula ky'abantu, ebyobulamu n'ebyensimbi. Mu 2026 tulina okulwana obwenzizingirire okulaba nti emirimu gye tukoze obulungi tugyongerako, ate emirimu egitagenze bulungi tuginyiriza. N'olwekyo amateeka agafuga okulonda gasaana gabe nga gakwata ku buli omu awatali kusosola oba okuttira kubamu ku liiso. Akakiiko akalondesa n'ebitongole ebikuuma eddembe mu budde buno kamanye nti katunuuliddwa nnyo okulaba nga abantu ba Uganda balondera mu ssanyu, mu ddembe, mu bwenkanya. Ebitongole ebyaweebwa obuyinza obw'okubeera mu kulondesa bibeere nga bitunuulira, tibitunuulira abalala oba omuntu omu oba abantu abamu, naye bannayuganda bonna. Muteekeddwa okwetengerera mu mazima. Ate abalala naddala nga constitution tebakkiriza, muleke kwewaganya mu ntereeza yateekebwawo abateekawo okulondesa n'okulonda okulungi. Gibabukale ne ku Noweri ne mu mwaka omujja ogwa 2026.